Okusinziira ku bagoba ba taxi mu kibuga Cape Town, gavumenti yataddewo amateeka amakakali kakati taxi yonna enaamenya amateeka ne bweganaba matono gatya yakuboyebwa era etwalibwe poliisi. Abatakisi bagamba nti kino kigendereddwa mu kubalemesa kubanga n'abavuzi b'ebidduka ebirala bamenya amateeka kyokka bo tebakwatibwako era nga tebayinza kukikkiriza. Embeera eno eviiddeko bano okwekalakasa ng'okwekalakasa kuno kwatandika sabbiiti ewedde era nga bituukiddwa olwaleero nga kwakafiiramu abantu 5 okuli ne munnansi w'eggwanga lya Bungereza ate mulamu gy'obukulu 40 n'omusirikale wa poliisi. Kati eggwanga lya Bungereza lyayisizza okulabula eri bannansi baalyo abaagala okugenda mu ggwanga lya South Africa obuteetantala okutuusa ng'embeera eteredde. Okwekalakasa kuno era kwakulembeddwamu ekibiina ekitaba abagoba ba taxi mu South Africa ki South Africa National Tax Council era nga kusuubirwa okweyongera oluvannyuma lw'enteeseganya wakati waabwe ne gavumenti okugwa obutaka. Wabula mu mbeera eno waliwo ebintu ebyonooneddwa omuli amaduuka g'abantu nga gano gabbiddwa ssaako okuteekera ebidduka omuliro n'ebintu ebirala bingi. South Africa ezeebaamu obutabanguko obw'enjawulo naddala obw'okwekalakaasa ku nsonga ez'enjawulo era ng'ebintu bingi bizze bikosebwa n'abamu ne bafiirwa obulamu.